Olunaku olw'eggulo yamalirizaako ebitundu bya Eastern. Olwaleero n'atandika ebya Western. Agenda asomesa abantu protest vote kyekiki. Kaakati nno laba amawano olunaku olwaleero bamukwasizza eŋŋoma wali effort nga sinakulaga bimuguddeko ng'alina ojjikuba emirundi 9 ng'akabonero akalaga omukulembeze. Tusooke tubirabe ampuliriza ate tusimbule omulundi gumu. Njagala okwanirizaako mukwano gwange atugoberera. Nze Eke Master ateredde olunaku olwaleero okutuusako President biki ebimutuuseko, biki byabaddeko olunaku olwaleero. Jjukira nti ono yakoze kampeyini yakutalaga ggwanga lyonna ng'agenda asomesa abantu n'okunyikiza enkola ya protest vote n'okukwatagana n'abakulu ab'ebitundu ebyenjawulo okwetolola Uganda yonna. Kaakati no biro byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza mukwano gwange Kifumba Mutuku mu State House wali ewa General Museveni. Eggwanga erya Germany limaze butereevu nnyo nalyo okukkiriza okusazamu enkolagana yaalyo n'eggwanga eya Uganda ey'ekijaasi. Wuliriza era nga kakati n'obuyambi bwonna obadde butuweebwa eggwanga erya Germany Mania ne Emye. Bino byonna nga bigenda mu maaso, President ayongedde akazito ku NRM mu mbeera ki gy'ogenda okutegeera olwaleero. Video giwa kigalo tusimbule bwetti. NUP kyekoze eyingidde West Nile ne balonkinga protest vote. Nga bawulidde okulabulwa nti ye okulya bawulidde gwe bagambye nti batya badifayinze bamaze gavumenti nga yakavaayo n'ebitongole bya security ne bagamba nti jojuzi CIC Commander in Chief bamuloopera ne bamugamba nti waliwo abatambuze bya protest vote biki n'ebirala, waliwo ebyeggaali bye tuwulira. General Museveni bakonde kyokulawo n'abagamba mangu nnyo, saagala kuddamu kulira bya ggaali, saagala bya protest vote, simanya biki, saagala kanga abantu nga tugenda mu kulonda, n'abagamba nti mubakoleko ng'amateeka bwe galagira. Kaakati bano nga baakamala okubagamba ate kye bakoze bagenze ne balonkinga. NUP kyekoze eyingidde West Nile ne balonkinga protest vote. Nga bawulidde okulabulwa nti ye okulya bawulidde gwe bagambye nti batya badifayinze bamaze okulonkinga protest vote campaign yaabwe mu kitundu ekya West Nile sub-region. Arua City gye babadde ne balonkinga Vice President wa NUP kitundu ekya Mambuka Dr. Lina Zedriga Walu ye yabadde n'abagamba nti kyekyo baagala okumobilizinga bayanga voters eri munda mu bitundu ebya Mambuka g'eggwanga. Abagenda nti mweberere mutugenda mu protest vote 2026 akaseera kano kennyini balonkinze era nga bambadde n'ebyambalo byabwe nga bulijjo bwe bambala ne balonkinga protest vote. Kaakati yatuuse dda mu bitundu ebya West Nile Arua. Lina Zedriga Walu ye yakulembedde mu side eyo. NUP ng'egezaako okuwulira nedifyinga okuwulira bawulira naye olumala nga badifyinga bagamba nti okay okuwulira tuwulidde okutukanga mutukanze naye we are here again. Protest vote bamaze okugitongoza bitundu eri bya West Nile Nupu. Kati kye kimu ku byabadde esoloti namungi ne namungi w'omuntu
bw'atyo yeyavuddeyo n'ayeeyiwa ku luguudo nga baaniriza omwagala w'abangi Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wali mu bitundu eby'Essoloti. Ampuliriza nkugambye yabadde Eastern okuva ennaku ziri paka olunaku olwajjo. Olwaleero nakkirira Western abadde 40. Wabula bino byonna okusinziira Kazito kwe bamutaddeko, empamba gye babambamu abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti, n'abasajja bano engeri gye batuyisaamu n'okutukoza akakanja, n'entiisa ze batukola, n'okusazaamu obwanguzi bwa bannaffe kati okugeza nga Kanso Elias Luyimbazi na Lukoola. Bino byonna byongera okubeera nga bimalamu amaanyi abantu bonna ab'enkyukakyuka. Kaakati abavubuka bali mu kitundu ekya Eastern bagamba nti byo byonna Mane ne Emye bagamba nti ebyo byonna bituyita ku matu. Olunaku olw'eggulo Pulezidenti yakwasiddwa ente era ono yasinkanye abakulu b'ebitundu ab'enjawulo nga batuwa bakulaze. Ampuliriza mu katambi kaffe ak'eggulu. Kati abo bonna boolaba abantu kye kimu ku kabonero akalaga omukulembeze ayagalwa abantu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, Mwami Museveni yatandise enkola gy'ogenda okulira nawe okwate ku mutwe wennyamire. Waliwo obubonero obulaga n'amawulire agafulumye nga galaga mu Buganda akalulu kandibanga Mane ne Emye mu mwaka 2026. Wuliriza nnyo 2026 abantu okwetoolola Buganda yonna. Okusinziira ku looyo ono agamba waliwo amawulire gafunye nga galaga tewali kulonda kugenda maaso mu bitundu bino ebya Buganda n'ebitundu okwetoolola eri e Busoga. Lwaki ogenda bitegeera? Wabula sooka omanyira bino ebyabaddeyo eggulo Essoloti ebyakanze Mwami Museveni. Kino nga kyaviiriddeko n'amawulire agafulumye okuva Entebbe mu State House eri okuva wa Mwami Museveni ng'alaga nti abadde ayiwa omudidi n'omudidi gw'ensimbi mu bantu bano okulwanyisa Mwami Kyagulanyi ku gurawundi era nga yeebuuza lwaki akyagaanye. Kati bino byonna byolaba omusajja avuddeyo mu bufunze era ono abyogeddeko bw'ati. Ampuliriza biwulire tugende mu maaso olwaleero. Essoloti obadde okikkiriza okubeera Essoloti. Andi bagamba Kyagulanyi amaanyi agalina mu Buganda. Kale ate yebadde Buganda nkiddamu nti Teso sub-region erina Mike Mukula musajja w'amaanyi nnyo ate y'omu ku bannagagga. Vice President yava, Speaker yava, n'abalala. Ebyo ebifo ebisatu mu system ng'eza Tanzania, ez'e Kenya, Zambia, Malawi. Oba mwesunako n'okwesunako. Ekyo kifaananyi kye balaga Mwami Museveni tayinza kwebaka. Natayinza. Abantu abo baali badde nakaakati amagana gaabwe gonna agaagenda tebasasulwanga. Kakati nabo ke kadde banoonya obununuzi. Ab'Essoloti banoonya obununuzi. Abamu ku baali mu baazirwanako ne Mukama yabajjulula dda. Abaana baabwe babonaabona, famire zaabwe zibonaabona, abaana baabwe tebasomye. Naye ng'eno abantu bali kubisa effuli abo basenamu agafi aganene bagabana bawuuta. Abantu abo bo basuubira kukola ki? Obukulembeze obw'emyaka 40 uninterrupted. Naye ng'abantu abo bakola omulimu munene nnyo. Ng'era bwe tudda mu Luweero Triangle munuli abaana b'abalwanyi abala tebasobola na kusoma, bakitaabwe bakola kyonna ekisoboka. Balina amagana gaabwe agamu n'enyarakege yalyanga ng'etoba n'abagundi abakone. Ebintu bye babanja byali byabwe. Kakati balengedde nti tomanya tuyinza okufuna omununuzi. Nga ne Mwami Museveni 882 345 ng'abantu bamulengera ng'omununuzi. Kyekifaananyi abatiso kye balaba. Kyagala okugamba Kyagulanyi yeetaaga mmala mugamba nti buli nkuba lwetonya omuganya mwamba gutta abantu wano e Kaseese. Takimanyi. Kyetaaga kumala kumugamba nti buli lwe tuyingira ogwokutaano okutuuka kumpi ogw'omwenda abantu Karamoja bafa ne batuuka okulya emiti nga tebalina mmere. Tabimanyi. Bw'abanza omuntu owa bulijjo mbimanyi. Akimanyi. Naye ali suffocated
ali mu kiziiro tawereddwa mukisa kugenda kwogera n'abantu abo. Mpuuga kirungi nnyo oyinza okuba ng'osanga obadde obuusabuusa Kyagulanyi bye yagambanga kati ekintu kyeyolese bulungi nti n'ebyo ebyafulumanga nti Democratic Alliance erina ogusawo gwe yafuluma nagwo bwabuluzeemu Buganda ne Busoga obonero temutandise obbulaba obonero mutandise obbulaba nalowoozezza Seggona naamulabawo wamulabyeyo teyalinyeeyo muwala w'omugenzi Ntwatwa wano ng'ova Nambaale Joyce Baagala odde Busuju wamulabyeyo Joyce Baagala teyalinyeeyo wamulabyeyo abakuwaga mu malinnya mwogo awagamba kadduwanema enkona agirindiguddewo okiraba atuuka neyejjusa okwesiima obukadde 5 kubanga bwayagala tayagala tebugenda kuvaawo tebugenda kuvaawo buli mujjukizibwa mpaka era omusuubira kukola accountability eri eggwanga nga kaminsona yasobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo yegabira 5 n'ekikumi bagamba yalya katera bamuyita 6 yakakwata 6 g'amaanyi ago agatandika ekibiina n'ensimbi zavuddewa ekyo mulimu kibuusa Kyampuuga twagala obbasabira temebbagira aba Democratic Front Mukama aliko akalulu kali Mwami Museveni emyaka gikugenzeeko leka abavubuka bakuba akalulu tulabe ebifo Mpuuga byanaawangula ate ekyo ekibiina tekyesimbewo okuba pulezidenti ekya Democratic Front era of course kirina okufunayo era ayinza okuba yeye fulaga beyala waakyo anaawezera 1% mu ggwanga Mpuuga musajja w'amaanyi Mwami Kiddu anaawezera 1%. Mpuuga musajja w'amaanyi muve nno mwe ku lwali okozesa 1%. ebintu byakasajja fuba tumukunde yafuna percentage ng'ate no munnamagye generaali yagazaako n'otambula musajja wattu omugenzi Geno Biraalo yafuna percentage ki amama mbabazi strong man go forward songe okiraba kati gwalaba n'otayongerayo message eno otukolera ddala bubi ng'oli ku TikTok oli ku Facebook gy'okomye okulaba kakati nno ebigambo obiwulidde mukwano gwange atugoberera nkusaba video soko jimpere ekigalo era mpya nja kukusaba osubscribinge guno gwe mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda nange AK Master atugoberera webale nnyo bali eddala kyokola kya ttendo nga tukyagenda mu maaso n'okwetegekera akalulu ka 2026 ebigambo byongedde okwononeka kanso Elias Lukwago jukira nti ono munnamateeka ate nga ye mulodi ow'ekibuga Kampala ate nga ye president owa PPF kakati nno ono avuddeyo n'ayasa ebyama agambye nti mwenna mbirabe bigenda maaso Mwami Museveni ataddewo obukodyo obwa buli kala ataddewo amagye ku kkubo gakuba abantu n'aleeta jjaati n'aleeta buli bantu aba buli kala okutiisatiisa bannayuganda n'akyusa amakomera n'abeera nga bannayuganda abatwala mu kkooti z'amagye ne basigala nga balemedde ku mulamwa kakati ono agambye bagenda kuteekawo entiisa bagambe nti obutujju obuli mu Buganda tebubangawo era tebagenda kubeerawo kuba kampeyini mu Buganda uliriza bagenda kubeera nga mu Buganda tebakkiriza kuba kampeyini mbune mbusoga mbu okusinziira ku bigenda maaso obutujju mbu bugenda kubeera nga bweyoleka mu biseera ebyokunoonya kampeyini oba ebyokubeera nga bakubanoonya akalulu kati ono agamba nti abantu abanoonya obululu bagenda basindikeyo ebbalibbali kino kisobozese abasajja bano okubba akalulu nga bwe baagala mu bumenyi bw'amateeka Elias Lukwago omulodi meya agamba nti bino byonna bamaze dde okubeera nga babipulaninga bamaze dde okubeera nga babipanga bamaze dde okubeera nga babikola nga bamaze okubeera nga basinziira ku kazito ke balaba kakati bannayuganda obutakyatya bannayuganda obutakyadda mabega bannayuganda obutakyali mu kakunkuna gamba nti obaki nga bonna basonze ku muntu omu Mwami Kyagulanyi gwe baagala abanunule wulira akaseera ke tulimu ka kazigizigi era ekiddako bino byonna bateekateeka
kulangirira ebiseera ebyakazigizigi omuzungu gyayita state of emergency basuspendinga amateeka nga batandikira ku ssemateeka n'okulonda kuyisibwewo mu mbeera ya covid ya 2020 nga yabiteeka bino ebya martial law ganagaya kijaasi kyekiteekebwa kwe kugamba nti oleese etteeka erya general court martial olikomezaawo basiviliano baliisa akakanja oleese etteeka erya political parties and organizations act ebibiina obisaleko ensimbi mbu tebigenze mu ipod ogambye nti abazungu ensimbi ze baweereza wano zigenda mu buyeekera jjukira luli abadde agamba nti abazungu baleeta sente zigenda mu bisiyaga kati kyagenza okulaba tekikwata kati n'agamba zigenda kati mu buyeekera kati ekiddirira bagenda kulangirira nti omuzungu yenna taddamu okuweereza wano ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ensimbi kubanga zigenda kutabangula ggwanga za buyeekera luli badde bakiteekako kyabisiyaga nga tebayinza zisiba ne bannayuganda abali mu diaspora ababadde basondera ebibiina wano bagenda baga temuddamu kuweereza wano nsimbi muwagira buyeekera balangirire state of emergency wano bagamba okulonda mu central region oba mu Buganda Kampala naddala ne Wakiso n'ebitundu ebiriranyeewo ewali abalonzi abangi nti awo amateeka agagenda okufugawo ge-emergency law tokkirizibwa kola campaign tokkirizibwa kutambula bwoti ne bwoti tokkirizibwa kola kino ne kino so tuyitirewo mu kalulu mu biseera ebya state of emergency kibateekateeka era Munnayuganda ateekeddwa kakati nno eyo ye Uganda gye tuwolekedde mukwano gwange atugoberera mukwano gwange ampuliriza njagala okubeera nga nkusiima kyokola kya ttendo nnyo bino byonna nga bigenda mu maaso laba ate amawano amalala gagudde mukwano gwange ampuliriza gye buvuddeko waliwo akatambi ke tuwazannya ng'omusajja ono omukulu ow'enkofiira alina ebigambo byayogera wabula ebigambo eby'ensi yabyewuunyira n'etyana nnyo omusajja ono jjukira nti yajjawo okubeera nga bannayuganda mbu poliisi bwe beekukutte tolina kufulumira ku poliisi bondi oba munnange mufunye mu butakyekkaanyaawo oba mufunye mu kukyankalana kwa katono nnyo oba musobola okubeera nga musetolinga ensonga zammwe ono agambye era yagamba tewakyaliwo poliisi kuta muntu yenna gwe beekutte kati bino byonna nga bigenda mu maaso yayogera ensonga zino nga olwo kyeyali ategeeza oba kyeyali alengezza bannayuganda ate kye bakubyemu ttooki okusinziira ku bigenda mu maaso ono agamba nti poliisi tekyalina lukusa kuta muntu yenna gwekutte kabeere mubbi wa nkoko kabeere mubbi wa jji kambeere nga muyombe buyombi nga temukubaganye kabeere nga afunye obutakkanya n'omuntu ne bamuteekayo by mistake balina kumutwala mpaka mu kooti mbu kakati ate kooti yalina okubeera nga olwo ekooti emuwa okubeera nga ayimirirwa kati bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja abikudde ebyama ampuliriza naawe byogenda okuba mu ttooki ate weewuunye kubanga bino byonna yabyogera mabegako eri Museveni ng'agamba nti poliisi tekyakkirizibwa kuta muntu yenna kakalu akapoliisi ebyo mbijjeewo wuliriza ebyo mbijjeewo jjukira nti bino byonna okubeerawo byaliwo mu mateeka naye yagamba bugambi nti ebyo mbijjeewo kaakati nno n'agamba nti omuntu yenna okweyimirirwa alina kusooka kutwalibwa mu kooti kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa emisango mingi nnyo egiri mu kooti egimaze emyaka n'ebisiibo nga tegiwulirwanga okusinziira ku bigenda mu maaso bagamba nti abalamuzi batono nnyo kwabo abandi badde basala emisango gino kansoke nkugjewo omusajja ono mulongoosa omuluutansozi nkuwa ebigambo wulire ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto buno obubaka bugenda eri abaana ba ghetto mwenna abavubuka mwenna while we are approaching elections bagenda kubayoola bagenda kubasiba simanyi oba bino obwe yali abyogera mwabiwa obudde oba mwali mulowooza anyumyamu bunyumya nsonga eya beero ngitegeeza chief justice naye ate ya police bond njigaddewo
sagala kuwulira nti explain that. Oyo enteekateeka gy'atuyinako abavubuka abaana ba ghetto mwenna kubamalira mu makomera oluvannyuma lw'okubeera nti yazunga mu ghetto agezeeko okubateeminga mwamuzira nga yalowooza nti mu ghetto ssente yeekolayo kumbe ebyeri birala kati essaawa eno abategetinga kubayoola era mukana akaseera ebyo bye yayogera tulowooza nti yali anyumyamu bunyumya yali awa order yali awa directive buli gwe bakwatako teri kuvaayo kuba instillinga mu fear naye nga kyenjagala mbabuuze ono aba instillinga mu fear oba abo be batuma okubateeka mu fear bo si bantu nga ffe oba si bantu nga mmwe kitegeeza bw'abanga basobola obba instillinga mu fear kitegeeza nammwe musobola obba instillinga mu fear lwakuba nti mwe musazeewo okukkiriza baba instillinga mu fear. Bw'obanga olwaliro abantu basobola okukeera enkya ne bagaa nti omwana w'abandi baamuyodde amiisinga kyenjagala mbuuze tebusobola kukeera ku makya nga DPC amiisinga tebusobola kukeera ku makya nga Osiside amiisinga bw'aba basobola okuinstiringa mu bantu fear mwe temusobola bainstiringa mu fear. Wallahi wano wetwolekera bwe bakukwata manya gwe okuddamu okulabako insha Allah nga gavumenti ekyuse naye ogenda kulima nga bakwatidde ddala ne bakukwata tuka ku police nga directive eriwo teri kugaba police bond ezo zo nga tezikyaliwo bakuvuge bakutwale paka mu court uyo yagambye akubiranye essimu okutuuka eri nga tebakyagaba bailo ogenda kulima bulaza gwekakakutana ne bakuvuba mu bati so bineeno okujjawo bino ebyekisirusiru biri mu ngalo zammwe bannayuganda bwe kiba nti poliisi bakuba abantu mu nkuuka poliisi netuna butunuzi itutuuku paraso okujja okuteekawo oda we bituuse bannayuganda ffe tulina okweterawo oda mu ggwanga lyaffe ebyo ebyokukkiriza okujja poliisi ebayoole buyoozi olw'okuba bo balina bye babala baagala kusavinga interest za Museveni birina okukoma bavubuka mu ghetto obukondekonde bwe mwatraininga mwabutraininga kubba bantu ate nga temukyabba bantu abasinga obungi mwenna nkakasa mwali foominga ebikonde ke kaseera bibayambeko okwetaasa ekibambulira si byakubeera bubeezaawo gwe ne bavuba buvubi ng'abavuba embaata ya Ssekukkulu ne bakutwala n'olima ku misango nga tolina gy'okoze luli babadde bakusanga ne bakuyoola kivanduloze mu ghetto eyo mbaddeyo ng'osobola okujja poliisi n'ekuyoola nga tolinamu atasso neno gabo abantu tekati ku poliisi wali bakyali bange bajja kuyiribayiribaawo obuntu bwange banzijeyo kati ng'ebyo tebikyaliwo bakukwata ne bakutwala ku poliisi tewakyali poliisi boni ne bakuvubuga paka court tekyali bailo ogenda kulima kati if you are ready for that mu obeyinge ate munaye muli bagoberezi b'amateeka muve mu byekisiru lino eggwanga lyaffe ffe tulina okulyetera mu order wano wetulaga kugaba bavubuka bagenda balonda omu ku omu tusiba tukyaza wano eno ba political prisoners abaliko ba political prisoners bakugamba abaana bali mu makomero eyo kati mubaliyo bagenda kugattako naawe oweza omuwendo saawa yakwekola muno mulimu bino si byakusaaga nga bwe muga nti obusajja bukambwe mwe temusobola kambuwala gwe bajje bakuse ne bakulese famire yo oba bajje bayoole abantu nga abatuuze mutuna butunuzi bwe bati mumanyire ddala nti oyo bamuyodde mu butuufu talina kyakoze bamutwale nga mwenna mutuna butunuzi bwe muti it is only us who can put our country in order. Temuddamu kukkiriza bya kisirusiru ku happeninga nga bwe basobola bainstiringa mu fear nammwe mubateeke mu fear. Bano abalamuzi abatuula eri katebe ye n'asalawo yagenda abeereyo emyezi 6 oyo fayiro yo tojajiba DPC n'akola ki DPC nze nakubuuzizza kubanga ewaffe kyafuuka nno mu muntu okumiisinga bw'abanga omuntu wa bulijjo asobola okumiisinga kyemugaba DPC tasobola kumiisinga RDC ng'amiisinga nti RDC tetumanyi mayitirege omulamuzi nti tetumanyi mayitirege abantu bamiisinga nga bulijjo so it is normal n'omulamuzi okumiisinga mudde mu byekisiru bino buli omu bimukwatako bulaza bagenda kubalonda mweteere eggwanga lyammwe mu order ebyo ebyokujja ne basaggula mu ghetto olw'okuba bamanyi nti kati mmwe mwamukyawa kabamalire mu makomera kuba akimanyi mmwe mumunywanyuulako 2026 akimanyire ddala mmwe mumunywanyuulako kati essaawa eno bino byatandise okuteekawo is solving a problem eyinza okumugira maaso eyo
So Wairo he's trying to solve a problem. Wairo he's trying to solve a problem okuba malira mu makomera. Namwe mugezeko okuteekawo embeera ebateeka mu fear nti mubikoze banga naye kati tetugenda kuddamu bitolerating. Bwe munaatolerating ebyo ebyekisiru bulaza mugenda kulima. Nze mbabulidde muve mukwe ku by'obusada muve mu byaki mwetwere eggwanga lyammwe mu order. Benjogera nabo muwulira oba mwakubwakubiddwa dda. Nze nti mbagambye bwe banaabayoola mugenda kulima otandika okuwoza bannange mututereke eddoboozi tuliteekewa mutukubire ku ndulu tugikubira ani agenda okujja ayambe. Mmwe mulina okweyamba teri mulala. If they are trying to instill fear in you, you should also instill fear in them. Mulage nti nammwe bye mukola naffe tubisobola ate nga mmwe mubisobolera ddala ate nnyo nkugaye mmwe mubisobolera ddala. Kale nno oba oyagala oba tuyagala ye embeera gye twolekedde era bw'obanga oli mugezi kuno si kutiisa muntu n'omu yenna wabula kubabuusa n'okubakubira ttooki okubalaga ebyo omusajja byapulaninga ebyebuziba oba oliawo gwe bibadde tonaba kubeera nga olengera. Kaakati nno okusinziira ku bigenda mu maaso ne wano e Kawempe mukwano gwange baalumbanga abantu ne babakuba ne babatwalako amasimu gaabwe ne baasa kamera zaabwe nga bakola bino byonna be baali abakuumaddembe era baavaayo ne beewozaako ne beetonda n'okwetonda eri bannamawulire abo bonna abaatuukako obuvune. Kaakati nno bye bitadde ku mabbali bano baatuuka n'okubeera nga baasaayasa obululu wabula ng'omuntu aviirako enkola eno ey'okwasaayasa obululu ye mukyala Farida Nambi era ng'ono kitaawe amaze emyaka 40 Alhaji Kigongo nga be bali mu buyinza obw'eggwanga Uganda. Taata w'omukyalo ono y'omu ku bantu abagagga abasinga ampuliriza mu gavumenti ya Mwami Museveni era y'ono ye vice chairman wa NRM mu Uganda yonna okumala emyaka 4 nga yaliawo. Ekyebuuzibwa abantu bano banoonya ki ku bannayuganda? Abantu bano banoonya ki kye batafunanga mu myaka 4? Omukyalo ono tabeera Kawempe okusinziira ku mawulire agaafuna magalaga nti ono genda e Kawempe ne office yagigula wabula ennaku 5 akalulu katandike era nga n'akalulu okuva lekaggwa taddangamu kulinnya Kawempe tebaddangamu kumulabako era bannakawempe bamukonga lusu ne office zibeerawo nga nzigule naye nga tewali muntu n'omu azituddemu yadde okujja okwebuuza wadde omukyalo ono teyawangula. Ensi ne yeebuuza bw'obanga omaze emyaka 4 famire yammwe nga muli mu buyinza nga mmwe mutudde ku bannayuganda mmwe mubakulembera kakati lwaki oteekawo embeera ate era ey'omululu ey'okwagala okwekkusa ey'okwagala okwefula n'akyemalira omwana obwana kakati ono ng'akozesa abantu bali bakitaawe olw'okuba bano be bali mu buyinza. Wabula eky'omukisa omulungi bannayuganda bagamba nti wadde kitaawo omugagga wadde kitaawo ali mu buyinza ebyo by'okola byonna maneya ne emye tetukwagalamu yadde n'akamu n'akatono era ne mukuba akalulu twalaba ng'omukyalo ono baamusingira ddala okusinziira ku bululu bwe yafuna. Omukyalo ono baamukubisa emirundi 2 ne bamuweerako ne balance. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo olukwe olw'abannakawempe okubeera nga tebagenda kubeera na mubaka mpaka 2026 era nga bano baakibaze nti banaajulira mu kkooti ekkooti egenda kulwawo kusala omusango guno ebbanga lyenaagusaliramu nga terikyakirizisa Electoral Commission kubeera ng'etegeka akalulu akalla ng'emyezi 6 okulonda kuli kutuuke gimaze okubeera nga giyitawo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso olwo tulinde akalulu kali aka 2026 kenkunnyonnyodde tewagenda kubeerawo kuba campaign okusinziira ku state of emergency egenda okubeera mbu ng'erangirirwa mbu mu Uganda mwandibaamu obutujju. Kakati obutujju buno nga bujja kulemesa abantu bonna okuŋŋaana awamu bayinza okubwa bbomu bayinza okutuusibwako obulabe nga kino kitegeeza wayinza obutabaawo kuba campaign okusinziira ku kanso Alhaji Elias Lukwago. Wabula bino bikulu ebyannambi sooka obiwulire. Omuntu abonyabonya bannaggwanga ono mwana wa Moses Kigongo ababadde mu buyinza emyaka 4 nga buli kye baagala kye basongako kye batwala. Kkirizo bagaana Nambi bw'aba luli bamubbira obululu n'awezaawo n'obwo bwayita akanaana yaweza kakayaga kanaana Nambi takyasobola kuddamu kuweza bululu buwera 2000 mu Kawempe kati tuddeyo n'abaamulonda obunyivu bwe baliko naye basobola okukozesa kino. Omanya akaluka bakyasinze okubba mu Uganda ng'ogyeko akakyagulanyi babba kannakwedde akekayunga nakwedde yasinga muwongo obululu omutwalo gumu kakaaga ne balangirira by force by order. Kino kyenjagala
ngawe mulangiriye muwonge akalulu akokubiri ke bakyasinze okubba kajjako b'omutuuze kakawa akebunna mwaya banga yakawangula alali yakwata kyaku yali wadde mu kyokubiri ate namulaye ku Nuupu ajje yali yawaba yakakwatamu Jacobo twaniriza ffe buli tewali bujulizi ku Jacobo teyabba kalulu gendo boza bali ku tale center serina bujulizi eri kyali wange Jacobo yeyo true definition of afuga sigwe twalonda Mwami Museveni ekintu kyasinze okutya n'okubako pressure kye bayita protest vote kimutadde ku pressure ne NRM at large kati protest vote eyegenda kubeera Entebbe ng'eri e Kampala ng'eri e Mukono ng'eri e Masaka nga yeri e Jinja yeri e Mbalala yeri e Ntungamo yeri e Kabaale yeri e Kasese yeri e Ggulu yeri Arua n'awala wonna kati Mwami Museveni kye bakola kati ye ne security operatives okuprovokinga bannansi gwe bannansi okufuna obwanguzi bwabe nga balonze ne babo batwalako basobole bakozesa ensobi banyiige bakole ensobi nga tetunnatuuka mu protest vote bano bakolewo actions ku bannansi sinakindi n'okulonda bakuyimirize protest vote yeriwa kulonda naki kwe kulonda okuma akaluluko okagoberera okalonda mu bungi okagoberera mu bungi ne bagezaako kasuula oba kakyusa muyimirire mugambe twalonze Faruku era yayina okukulembera ng'abe Masaka we bagamba abe Kampala we bagamba abe Mukono we bagamba abe Mbala we bagamba n'abe Kabale we bagamba nga bayimiridde kalulu kaabwe kakati olw'okuba nti Mwami Museveni ne regimu ye tebakyakozesa bannansi kubafuga kusalawo kwa bannansi nti bakozesa security ng'olaba basobola okuwamba ekitongole nga legislature parliament ne bawamba ne kooti tubirabyeko ebyo byonna byenjogera mu birabyeko kati olw'okuba basobola okulonda okukozesa ebitongole ebyo ebitono okuwamba bannansi oba okukozesa order zaabwe okuwamba bannansi kakati kino tebajja kisobola kubanga bannansi bonna bajja kuba beetaaga buwanguzi bwabwe kati kyovola abaprovokinga abantu bakole ensobi nga tetunnatuuka mu protest vote sinakindi biyimirire kakati nno bino byonna nga bikyagenda mu maaso olunaku olw'eggulu lwali mu bitundu by'Embalala mwalabye abasajja aba DP bwe bakubagana ebikonde kumbe kujula kwejja mu maaso kumbe kujula kwejja mu mannyo abamu nga bagamba nti bawagira omusajja ono Nobert Mao omusajja wa kiragala kungulu ate nga munda wa kyenvu abalala nga bagamba olimba wasangawo DP yaffe kaberubale kabe Katonda tojja kujingiza mu NRM kati bino nanga bigenda mu maaso nga bwe mukimanyi mwenna nti omusajja DP ono yagikwata n'agitwala mu NRM n'agitundayo era waliwo amawulire agalaga butereevu nnyo n'ebifaananyi mbikuleetedde obirabe ng'omusajja ono Mao asinkana omusajja oli amayiddwa nga Genosale eggulu wabula ono teyali yekka waliwo n'abantu beyagenda nabo eggulu abamu ku bakulembeze mbu mu DP okusinkana omusajja ono Sale lwaki bagenda eggulu lwaki bamusinkana lwaki omusajja ono alemedde kuba pulezidenti obwa DP ng'ate abantu bamukoowa kati sooka owulye bino ate mukwano gwange sooka obiwulire kubanga ebiseera ebisinga tuva ne tubagamba ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe ne mulowooza nti no byakusaaga busaazi tuvuddeyo enfunda nnyingi nga tubabuulira ku bibiina bino ebya UPC ekya DP FDC n'ebibiina ebirala byonna ebizze nga bimerukawo nga PP simanyi PPDP ebyababedi bwanika byonna bibaddewo kubeera nga balya buli nsimbi eya Mwami Museveni era ng'ono yabiyambako kubeera nga bifandinga okubeera nga bimuvuganya wadde ng'ono abadde akikola mu nkukutu beefuula bamuvuganya naye ng'ebyaddala baali tebavuganya musajja ono kaakati nno Mwami Kyagulanyi bwe yajja embeera mugiraba abantu bonna abali mu NUP be batuntuzibwa be bakwatibwa be batulugunyizibwa be bagobwa ku mirimu NUP nga kitegeeza nti ebiseera ebisinga tewali muntu atulugunyizibwa nga tewali nsonga kati ebyabadde eggulu ebya Nobert Mao n'omusajja Sale bibino
Ebifaananyi bino ebyakwatibwa omuntu gwe tutagenda kwatuukiriza byakwatibwa mu kitundu ekimu mu disitulikiti y'eggulu biraga akulira ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ng'ayogerako eri abaali bakakasiddwa nti bannakibiina kyokka nga mu maaso gaabwe watuddewo omuwabuzi wa pulezidenti ku by'amagye General Salim Saleh. Mu katambi k'amaloboozi ke tufunye Mao awulirwa nga aliko byannyonnyola General Salim Saleh ebikwata ku DP omuli n'enteekateeka z'okulonda obukulembeze bw'oku ntikko ez'okubaawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno embalala. But already the majority of the National Executive Committee, I understand, are unopposed. The majority, more than 30, are already unopposed. Let us not mix up this election and discussion of issues. We will still meet as the Democratic Party to address these questions, because General has given us homework for each of us. What are your real disagreements with NRM? Bino olugudde mu matu g'abamu ku bannakibiina ki Democratic Party abatakkiriza mu nkola ya Mao ne bongera okukaawa ne balangira Mao okutunda ekibiina kyabwe emisana ttuku ng'ensi eraba. President General waffe ye yayise n'amugamba jangu nkolega abakulembeze bange n'amulaga abantu be abakulembeze mu buli district akulira abavubuka akulira abakyala ne chairman wa district. Kitegeeza obukulembeze wa Democratic Party ku luno yabumukwasizza bulambalamba. Bano balangidde Mao okutetera ne NRM kyokka bw'amala n'akyambaza ekibiina kyonna. Ebintu bye tubadde tujja tugamba bulijjo nti bannaye Democratic Party eyimirirawo ku muntu wa wansi, then ne NRM bw'eba eri mu government ffe tugiwabula buwabuzi ogwaffe kugiwabula. Ababaka Richard Sebamala ne Lulume Bayiga bagamba nti n'enkalala z'amannya g'abannakibiina abagenda okwetaba mu ttabamiruka w'okubaawo ku Lwokutaano zonna njingiri, kale nga buli kigenda okukolebwa kya bumenyi bw'amateeka. Abantu baffe mwebali, yes, n'ebyo ebikwangala biyitirivu obungi. DP bw'eba etegeka obukulembeze bwe babutegeka nga bumaze nga organizing secretary agenda mu district zonna n'aconductinga okulonda obanga ayambibwako abantu bonna babagambye okumuyambako. Bwe bamala okumuyambako disiti ezo ezaba abayiseemu kubanga baba bapya, chairman abamupya, owabakyala abamupya, n'owabavubuka abamupya, ne badelegate baba baki baba bapya. Kati abo bafunye ayina okubawa, ayina okubatuwafu abeesimbyewo. Okyegedde naye inside abakutte n'abawa Mao. Mukulu Mao ennaku ezo yali Jinja n'alabako abamu, yabadde eggulu n'ayitako abamu abapya, n'abayita ne mukulu Sale abawe ku ssente. Kyokka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina Kennedy Mutenyo atubulidde nti kituufu basisinkana Mao ku woteeri emu eggulu mbu kyokka General Saleh ye yabasanga mu kifo we baali ne pulezidenti w'ekibiina so si ye kubakyaza nga bano bwe bagamba. Mao yayisa abakulembeze ba DP abamu era teyabadde NEC, yayisa abamu mu baatayise nze omu ku bo, nze nabadde wano naye nze kyeŋŋamba yazze mu maka ga Mao. Mao mukimanyi tava Mbale ava ggulu. Ku kyebirumira ebiri mu nkalala z'abalonzi, Mutenya agambye nti abantu abagibwa mu nkalala zino beebo abatalina bisaanyizo. Naye bw'oba weerabira okuteekako ekintu tokyasobola kukizza, tosobola kutuula bibuuzo ku Lwokuna ku Mande n'ogamba kiri ekibuuzo saakiddamu. Omwaka guno ekibiina ki Democratic Party lwe kigenda okweza emyaka 71 bukyanga kitandikibwawo mu mwaka 1954 kyokka kumpi mwaka ku mwaka kijja kiboyana n'enjawukana eziba ku kwegwanyiza obuyinza okkakkana nga kyekozeemu ebiwayi ekiwaliriza n'abamu ku bammemba abakukutivu okukyetegula. Kakati nno ebyo bye bibiina byammwe bye muzze nga muwagira emyaka n'ebisiibo ebadde ku ludda oluvuganya mwami Museveni, naye nga ekiro bambala bulungi nnyo ne basinkana omusajja ono. Mwawuliddeko musajja ono amayiddwa nga Luwemba Luuso bwe yavuddeyo n'awa kanso Erias Limbazi Nalukoola amagezi n'amugamba bw'abanga ayagala okubeera mu parliament ayina okugenda okufukamirira Anita Among
oba si kyekyo mbwa alina okugenda eggulu ewa Jenosalimu Sale mbwolwo amugambe mukama wange nsaba onzikirize mbeere mu paaliyamenti mbwona alina okwambala gomesi alina okwambala helementi abuzeebuze abantu mbw'avuganya kumbe tavuganya nekinzijukiza omusajja ono bwe yavangayo naye atwekulubeesezaako naye ng'amazima amatuufu yali yasindikibwa busindikibwa bampuuga enkola yaabwe gye bakola yennyini yali agala okubeera ng'atuzanyirako awo bwe kadi eya NUP kakati amagezi ago bw'ogawulira nti genda eggulu nti genda ewa Mongo nti genda ewa basaabalamuzi nti genda ewa gundi omanya bumanya bano be bamu ku basajja abadde balya mu lulime ne mu luzise naye nga balowoozesa bannansi nti bavuganya mwami Museveni naye ng'ekyamazima amatuufu bantu bavuganyangako mwami Museveni babadde beerira nsimbi nakubeera nga batuzanyira buzanyizi ku bwongo.